Kubirani kwa babiri. Sente. Wamugamba ki the first phone call? No, of course namubuuzako bulungi nga bw'okimanyi. N'agamba and she was happy to hear from me. That's the strangest thing. Kuba obeera osuubira nti maybe omuntu ayinza okuba nga munyiivu nnyo, but she was very happy to hear from me. Era tetwayogera ku anything from the start. Just twasalawo at one time, you know what, let's meet tugendeko mu dinner ne twogerako olwo. Ne tubimaliriza byonna. Wasobola ku dinner? Yeah, twagera ne tutuula nga first tulina okusooka okweddukiza ebintu nga 15. Kale sewo nawe gyebaleko. Mujebaleko basebo ne banyabo nze bad galagansa straight from kujomono marachaluba zamva kuwari mugamba Mpya. Wasereza nnyo olulimi lwewa? Oh, standard procedure jenva nti nina kutambula ne billboard yange. Abaana abasinga mu kibuga Kampala wagamba nti mu Lugwala oba mu Nyankole naye oyogera olulimi lwewa bagamba sirumanyi kiva ku kyolowooza. Owaye si byangu abasinga bakulira eno mu tawuni ola nange nsawula Luganda yadde ensima embogo once here one two chap era mu Kampala. Owaye buli wengendayo njigako katolotono ne nkomawo ne nsabulira wano bwe batyo. Yes. Nze kintu kinene nno kikulu nnyo nze mu bulamu bwange because waliwo time nga tetwogerako ddala twesanga ku shows naye nga tetwogera. So kintu kikulu nnyo nti ffenna tuli wamu mweno venture ate kintu it's something very big because literally kumpi buli lunaku tuli ffenna. Wasangako Cindy oba Lilian n'omuyitako buyisi nga muli ku concert? Ku concerts, yes, because at times olusi oba maybe ozeleeti nga bali mu kuteeka ku stage mangu we bati ate omaliza we bati n'odduka nga olina okugenda ku show ndala kati nze I believe waliyo factors nyingi naye si nti twagala kikola but gani yabikugamba. We batambuza ebigambo. Thank you very much. Very good. It's wonderful. We were kyogera ekyo. Bye byatambula. Wasembadde okubeera concert mwenna nga muli concert stage emu nga temunaba kwawuka? Sijjukira. Saagala nakulimba. It's a long time ago. Before we separated, it's a long time ago. No, I don't. Tubazira muzeemu mugenda kola Kivulu kino. Tugambe nti mwegaserwa Kivulu oba mwegase mugenda sigala nga mutu w'ennyimba. Tugenda kusigala nga tubasabula omuziki. Well, just try to call a clean up, kutereza ko one two small things away, but just kugatta. Finger fit bawemu something, but it's not just ku Kivulu. That aside, I believe in life bobanga oyine ekintu that ekikwawula n'omuntu at a certain point in life, put it aside. God wants that. Mukama kyayagala kyasinga okwagala ate nawe kikuyamba kuba kikujjako bintu bingi nnyo. Yes. Yes. Kujukira lwasooka okubira Cindy oba Lilian esimu? Yes. Wasooka kubirani kwa babiri? Cindy. Wamugamba ki the first phone call? No, of course namubuuzako bulungi nga bw'okimanyi. N'agamba and she was happy to hear from me. That's the strangest thing. Kuba obeera osuubira nti maybe omuntu ayinza okuba nga munyiivu nnyo, but she was very happy to hear from me. Era tetwayogera ku anything from the start. Just twasalawo at one time, you know what, let's meet tugendeko mu dinner ne twogerako olwo. Ne tubimaliriza byonna. Wasobola ku dinner? Yeah, twagera ne tutuula nga first tulina okusooka okweddukiza ebintu nga 15 because we had a good time, a long time together. It was short in people's eyes. Naye we were together every single day. Yes. Ku 22nd this month. Eri ku Sheraton Kampala Hotel Gardens. Okuyingira waliyo 10,000. Waliwo ne 50,000 shillings and then ku mmeeza tulina ya milioni 10, eya milioni 5 ne milioni 3. Kwezo mmeeza ng'ofunako ekisenge wano n'okola by'oyagala byonna wano ku Sheraton Hotel. Ku mmeeza ya 10 million ofunako open bar n'olyanga bw'oyagala. Yes. Abantu basuubira bingi mu bulamu naye singa Ekivulu kino kigaana oza kitegeeza ki gye muli neera singa kikola kitegeeza ki gye muli? Ekisooka Ekivulu ekintu bwe kiba nga kigaanye, everything is God's plan. Nze teri kintu I believe business is a risk. Kino tukitwale kati bwe tuba nga tusazeewo kino kikola as a business, it is a risk.
So it's either a negative or a positive result. But either way, the fact nti it has happened fengafe, we are able to stage the concert. It's really important. Yes. Bwekikola? Ah, it's good. Nina account zange awo nkola deposit zange kyekiba kiganye. Muyinza okunsanga mu gundi email Formatic Mpya new model. Mbeto nonya sente za ML Mukivulu kino. Nonya sente za bintu bingi naye what I'm telling you is that you never know. Tomanya mukaba wanga kuwadde blessing eyo kyekiba kiganye. You just show off a bit. Weyakaleko 1 2. Abayimbi abato abatandika webalabamwe abayimbi abasookayo bagala babayigireko omuntu wakubuuza nti kikyofunye music besides the fame kikyofunye mu kyokwata konti kikino kititaji ekisooka manyi kwogera ne buli omuntu manyi kwogera ne ba CEO ba MD presidents vice presidents prime ministers speakers of different countries kyenasooka okuyiga because otomala gagenda n'oyogera ebintu fwanga toyina plan. That's number 1. Number 2, saagala nakulimba. I gained certain things. My first car came from music. For example, my first car, it was a Mitsubishi V6 Pajero. Yes. So my first car came from music. So I'm not going to say I didn't gain anything from music. Then I got to know many people. Yes. Ngatumalize naku zina baana balina nyimba ze bayimba abasinga bagamba bawemula. Gwolooza lwaki music yali mu kutrendinga nnyo okusinga music ate alimu akwasaganya ebintu by'empisa. Abanayuganda mwagala nnyo ebyononese. Saagala nabbalimba kati omuntu bw'ayimba oluyimba ng'ali mu kuwemula mubeera happy. That is what makes you happy. But you see, the one thing, the person when it comes to my music, I sing specific things because saagala kutuuka point maybe nga ndese Jackie Junior. Ate nga Jackie Junior you know bwana salawo okuyiga nyimba zange nga just ndi mu kuwemula buwemuzi. What kind of picture does that put across? Oyina college, me I believe oyina college into ekitagenda okuswaza later in life ate nga si kyakaakati nti dakiika 5 oba saawa emu nti kati eno ye hit nekiggweeraawo. Auntie, they sing, they trend, but for how long? Osobola bateekako stage after 15 years? Ngaffe. What are the consequences? The consequences, that's what it's just, I'm twalanga one off. Oyimba just oyagala ku trending when you're done trending ofunyemu kufuna kyofunamu n'otambula n'ogenda, but legacy kijolekawo. There's the consequences, you just have no legacy apart from okuwemula tewali legacy awo. That means music ogikola bukozi kufuna kyofuna n'okola ki n'otema. Anti Liripazi yagambye nti yali ayimba ebintu eby'amagezi nga tebamuwa matu. Bwe yayimbye enkudi buli omu n'akuba engalo. Ebyo bibye, that is entirely up to him. Nze personally ngenda kusigala nga nyimba by'amagezi. Yes. My last remarks, njagala kwebaza abantu bonna abawagizi ba Blue 3, abawagizi ba Cinderella Sanyu, the king herself, the queen of soul Lilian Mbabazi, and the queen of the Nile Jackie Chandiru. Njagala bebaza for sticking by us. Nemubeerawo naffe paka. Yes. You're welcome. I think the first time we performed at, remember when we performed in December? Yes. That was, first of all, the indication that, you know, this concert is supposed to happen. Yeah. Because it was like we had never left. It's like we understood, like the music was still nostalgic to us guys who are singing it. So we want to bring that experience as well to everyone. The same way we feel about it, I'm sure everyone feels the same way. If I sing in Sanyuka now, guys go, yes. You know, so it's so exciting for us. It's a bit surreal, but I have to pinch myself from time to time and say, wow, girls, we are finally doing this. Yeah. I love that. Jackie, one thing that you're known for, all of us here know that once you're on stage, that energy from Northern Uganda will always flow. The spirit is. Do you sometimes look at yourself performing and you're like, hey, hey? I know. Sometimes I look at myself and I'm like, did you just? So are there some of those that we should expect on this day, on this great day? The one thing that I'm going to tell you is that you just need to expect the original Blues Tree and the new Blues Tree, because what it is that you saw years ago is what you're going to get. And you're going to see as well a different version of Blues Tree because we are different now. So you're going to see everything, like it's a full package. I love that. Before you guys give your final words, Roy, are you excited? Because now these conversations, are you excited? I just might go on stage and dance. You can expect it in the place.
You know, if Cindy can be the king, you can also be a queen. Not a queen dancer. You can just be a queen dancer. Ali, I'm pretty sure you're happy about this. You're ready to go. The excitement is there. Any final remarks for this? Yeah, we're good to go. The concert's going to be an unforgettable night of music, nostalgia, and celebration. There's still some big surprises to be announced. Last year, Legends of Sound sold out. So this year, we encourage everybody to buy your tickets early to make sure you get a spot at the concert.